Leero mukataliiko nfuufu. Ebibuzo binafaafisinefamu byafulimera abalabulamu era gadabenemu mu masomero gaffe gano wammangamu abaana bafunye obubonero basoberemeremu era abakoze ekikolwa ekyo tekyabadde kirungi era tekiraga bugunjufu era nze simanyi ani oyo yakubye ye oyo Nammeere kati bonna they belong to NRM ate bonna banene ate bonna balina abanene kati bondoze ensonga yawe basobola ogimaliriza naye ekyokuba full figure. I don't think it's the solution. I think there are better ways of handling things. Kuba yabadde nakumpi ne gundi kati senga yagudde wansi nakuba omutwe ku pavement. Singa kyamazima kibuuzo kikulu. Senga yakubye omutwe ku gundi awo wansi ate ye yakulaze nti tazza kubanga senga aba naye kuzza ate bali babadde basajja. You can't fight men. Abakuzza oba ava kumuwa gundi nga teke yabadde y'amaanyi nnyo nakubawo omutwe wansi. Senga oyo yamukubye ali wa ssaawa zino. Kubanga singa ekibiira kye mwali mukyagala ekisooka lw'akakiiko akaateereddwawo k'osobola okutwala mu complaint yo. Ekibuuzo nti complaint ku weekend mwakijjewo okulowooza nti complaint zammwe tezijja kuwulirwa ng'ate na weekend nga akakiiko tekakola nga musobola kutwala kusubmit zi forms za complaining. Anti abakola ebintu ebyo bantu era abantu be bakola list eyo si bwe guli. So how sure are you nti oli ogenda kutwalayo ebyo ebintu ddala mu butuufu? Like maybe some people are complaining nga badde balowooza nti being a weekend tebagenda funa ki time okuwulirwa. That is one. Two, mukama waffe yatugamba ti nno kamera ebeere ki kyakulwanisa kyo si bwe guli. Kamera yo oba essimu yo otegeera ti abaavuddeyo okwogera tebaavuddeyo okwogera mbu lwakuba balwanisa kibiina. Njagala kwogerako eri bannaffe bannankyukakyuka bonna. For us we are not bigger than the party. Me, I'm not bigger than the party. Naye ne party erina okumanya nti nno naffe abantu abali eno tutegeera senga yabadde muntu omu paci eyavuddeyo baliganye paci alwana ki alwana ekibiina oba ayagala kifo oba ayagala kiki okitegeera. Naye problem tesobola kubeera buli wamu. Muna Herbal Mouthwash wegendereza agabbe obutakuguza bicupuli bya ddagala erigenda okukulaza n'okukugyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa. Alright, ladies and gentlemen, tubanjulira Azul Tour and Travel bakugu mu kuprocessinga travel documents bakuyambako visa processing. Oli musuubuzi oyagala kutandika kusuubula China, Dubai, UK oba mu nsi ez'enjawulo nga America oba Canada, jangu mu Azul Tour and Travels bakuyambeko okwanguyiza visa yo, bakuyambako flight booking, ne bakugobera ne ku passport yo gw'atannagifuna, bapangisa emmotoka ez'abalambuzi, oyagala kufunira air ticket jangu mu Azul Tour and Travel. Olina invitation letter yo oyagala kufunira appointment ku embassy, jangu mu Azul Tour and Travel. Ensonga zonna bazanguya, basangibwa Kyengera ku Kyengera Level 1 Room 20. Okumanya ebisingawo kuba ku simu 0700 979104 oba 0779531984. Kusema official ena gy'osinzira okubanga ate otulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga ate ofuna videos ezifaanaganako bwe ziti ena gy'owangala mu bitundu by'ensi tukubuuzaako ne tukwebaza okubeera nga ate otwegasseeko olunaku lwa Sunday. Kale Muna Herbal Mouthwash ddagala ly'amannyo kukubiriza okubeera nga ate olifuna. Genda mu drug shops, genda mu supermarkets ojja kubanga ate olifuna. Abasuubuzi bakutegeeza nti nno
osobola okuba nga ate olifuna n'olitwalira abantu ab'enjawulo. Kakati muna bakutegeeza batya? Bakutegeeza nti nno gwali eyo nga ebibuno byo bivaamu omusaayi, akamwako tekawunya bulungi, ne bw'oba osenya amannyo gavaamu omusaayi, muna ajja kuba nga ate akuyamba. Bagamba nti nno amannyo gakuluma bw'osaayi ekinnyo gasannyalala, bw'osenya gavaamu olusaayisaayi oba owunya akamwa. Kale muna Herbal Mouthwash agamba tagenda kuba nga alwanisa endwadde z'amannyo era tojja kuba nga wejjusa. Kale bakutegeeza nti nno genda mu drug shops, genda mu supermarkets, ojja kuba nga ate omusangayo. Abali beruga agenda mu bifo awatukira products awatundirwa products z'Abannayuganda nawo ojja kuba nga ate omufuna ye muna Herbal Mouthwash. Zulu Azul Tours and Travel bazze kuyambako gwe obadde ofereddwa, obadde otya okufera, oyagala kugenda kulambula mu mawanga ga Bulaaya awo naye nga omuntu omutuufu ayinza okuyambako tonnamufuna. Azul bazze kati bakuyambako ku paperwork because oba onaatambula weetaaga paperwork. Bakuyambako okusobola okuba nga ate bakufunira invitation, bakuyambako okusembeza appointment. Gwe yafuna invitation naye nga oyagala kugenda ku appointment naye nga gye bakuwa eri wala, bajja kuba nga bagisembeza n'ebintu ebirala byonna ebiri involved mu kutravelinga, kufuna tiketi, kubookinga hoteeri, kufuna bagenda kutambuza, ebyo byonna babikolako. Bali kukyengera mu Mola wejja okuba nga obasanga kuba ku namba ez'essimu okusobola okuba nga ate ebisingawo bitegeera. Nkwaniriza olwaleero tukyagenda mu maaso tugoberera ebintu eby'enjawulo ebitambula. Nina paco wano y'omu ku abo kaadi beyamize amulabye ngamba obulumi bwa kaadi buno bulinganga mwana buli omu bumuluma bubwe, naye wali wano tugenda nnyumyamu emboozi ez'enjawulo n'eza kaadi tugenda zinyumyako. Tulabe obuzibu buyinza kuba nga bwavudde ludda wa. Paco nsanyusa okulaba ogamba otya? Ndi bulungi. Gw'ogamba otya Simon? Sina tabbo. Bitambula bitya? Mwe tuli mpola tukola. Tulaba bintu we bitambula. Mwebale kukola. Omanyi ennaku zino social media oba oli awo n'osula nga kino kyekiriwo. Okimanyi kati nsobola okugamba ku speed social media kweddukira ekiro ekikeesa Saturday. Kaadi zatandika ku Friday. Yes. Omanyi nti ekiro ku Saturday ku Friday mukyala wa Nubian Lee yateekayo posti eringanga eraga nti baawukanye naye ku ngeri gye tuli bize mu bya kaadi teri afudde nayo mwawukana mwabamanyira mmwe oba mwawukana ndoza abantu be bagamba kaakati tuba tutya lwakwa kaadi y'amaanyiko. Ekiro ekigezezza ku Sunday wabaddeyo ekikonde bakubye Shakibu ebikonde nga zali atunula bambi zali nalabye pressure eringo bambi banaye no nebba otanyuma kubanga olaba ne yeebwala kyamaanyi neera essaawa zino kiri awo bw'ekitundu ekyo nti emboozi nnyingi bulala simanyi September bwe tulinayingira bagenda bbaati si bibi mpolampola tubadde gye tuli eyo nga gye tuli ku ground era tukyaliyo nga otetenkanya. Yes. Naye nga sinnagenda awo kuba kati wali ate nawaliwo emotions zaawo nnyingi nyinza obutasobola kukuzza eno wali mu bya kaadi mu birimu emotions nnyingi nyinza obutasobola nedda we are now composed and because before the card waliwo obulamu and even after card life must continue. Ekisinga omanyi lwaki abantu oli balaba nga the emotionally not me alone bantu bangi singa otuluma batugamba ground yekola ki yesalawo ground ogiraba sebo tosobola kubeera ku ground nga tolina ssente. Ground ekolebwa ssente, activities zonna zetukola ku ground zeetaagisa ssente, so n'obalamu obudde bwo ssente ezo z'oteeseemu kwegamba then you're not valued. Oba okitegeera nti ate atalina ground ate gw'olaba gwe bawadde ate nga batugamba amaanyi gonna mugateekewa ku ground. Ground obeera n'abaana nga mukola activities kansooke mmaleyo mukola activities oyinza obeera n'abaana nga 20 bonna ogenda at the end of the day maybe buli mwana omuwadde emitwalo 3 activities mugikoze wekuba kubadde kulongoosa ne mulongoosa ne muleeta ekimotoka kya kasasiro you pay for it ne muleeta okitegeera nti ebyo byonna you're trying to do your what your ground ti obudde ground ebagundi ne tugenda door to door. Do you know what means door to door?
for 16 zones 16 nti mulimu olina okumalayo Kabuusu yenna, olina okumala Nalukolongo, Wakaliga A, Wakaliga B, wetwambuka eno Rubaga, genda ku Kyaki, yambuka Popopo, genda eri ku Nnyanja ya Kabaka, deno nga Mundebe. Okitegeera nti eyo yonna olina okutuukayo abantu abo bakole ki? Naye otuuseeyo otya? So that is groundwork gye batugamba mbu yeereeta 60%. So omuntu yenna alumwa alabira ddala nti amaanyi gange genteeseemu. I feel kuba we tuba tukola ground zino tuba twemanya gundi ground yes, okitegeera nti kyennumye nnyo kuba tulina abantu abamu betumanyi nga kati for example nze gundi zange mbadde mbeerangamu ne Bakikakase, Kato Kaweesa, ku Lusuumu ne in fact ne Honorable Buwembo yali mu timu nga tebannamukyusa genda kukola ki okuba national mobilizer nti twali mu timu eyo ya Habibu Buwembo. Ti bw'oba wasobola okulaba amaanyi ga Honorable Habibu Buwembo ti alina ground oba mu kukola omulimu gwa mobilization agusobola nnyo ate nga tubadde tiimu ye, how comes ffe tebalabye nti tuyina that what? Onfuna bulungi? Waliwo ebibuuzo byonna yala kuba kati saa zino reactions zibadde made since Friday. Kwate mwe kaadi zammwe zezasookera ddala ofuluma. Kitegeeza nti kino tebakikoze, at least we've gone through that debate. Naye waliwo ebibuuzo abantu bye babuuza. Ekisooka waliwo ebintu bibiri. Waliwo okugenda ku ground n'okubeera ku ground. Bw'obiwulira obyawula? Okugenda n'okubeera ku ground. Yes, mbyawula. Kati nze mbadde ku ground era ndi ku ground. Nga kikyentegeeza ndi mu balonzi. Mbabeeramu buli lunaku. Mbayitamu buli okitegeera. Ti am with them, abavubuka bani tutegeze tournaments ez'enjawulo, ab'emipiira bazannye, aba ludo obakoleddewo, abakyalo babadde mu groups zaabwe zonna zino eziwola ssente ezitereka ezikola kikwegamba okuŋŋaanyiza group y'ogamba I have these people. Alo kati yajja gamba nti nga bw'obikoze ne bannammwe babikola kati kireeza alina okuvaayo asooloobako. Anti kaakati bwe kiri nga bw'ogambye naye waliwo ne kino ky'otannalaba ti nze mba ku ground gwe n'obeera ku ground nga naye n'otuuka ne bwaga kozi weesimbye naani nga kitegeeza nti oli gw'oliko tebamumanyi talina ki nga bano babuuza ggwe abalonzi. Yes, kozi oli naani ekyo kikulaga ki kitegeeza ki ti gwe weesimbye naye bamumanyi kitegeeza tali ku ki tali ku ground tamanyikibwa. Are you getting my point? That is from your side. Nti bwe ngenda mu bantu bambuuza n'okumbuuza gwe ngenda okuvuganya naye nga tebamukola ki nga tebamumanyi. Ekyo kisoboka. Naye ekyokubiri abantu kye baraisinga nti before nga temunnasalawo kugamba nti kamugende mu bifo ebyokulondebwa mubaddenga n'enjogera nti ekigendo kyakuggyako nnakyemalira si bifo. But of course ng'ekibiina kirina okuleeta abakulembeze. So wadde ebifo muyinza oba temubyagala nnyo naye ate mwetaaga obukulembeze abamu ku mmwe. Bagamba nti amangu ago lwaki mwakyerabidde kale of course ayinza batevudde buli omu ayagala owangula naye ate omu ku mmwe yawangudde. Lwaki temukkiriza n'ogamba ko wabanga omu ku ffe yawangudde katuddeyo ku koozi ennene ey'okulwanisa nnakyemalira kubanga mwagenda okugenda mu kamyufu ng'okimanyi nsobola okufuna kaadi n'obutagifuna. Ti ekintu ekyo I think it would be two-way. Kisookera ddala omukulembeze waffe yavaayo n'agamba mujje mukole ki mujje mu bukulembeze. N'agamba naddala we mulabye nga waliwo omuntu waffe abaddeyo nga takoze bulungi nga you feel you know some of us by the way wouldn't have come naye nga nze I think I would say nti kino kyonna His Excellency Robert Kyagulanyi we yavaayo n'agamba nti bannange weolabye loophole ng'omuntu waffe takoze bulungi we don't want okuba nti tweyongera ovumaganya ekibiina oba okwongera ovumaganya patenti oba president omukulembeze mubi kubanga Lubaga yina challenge nnene nnyo era ndooza abasinze okuvaayo babadde ba Lubaga bwe muba mubeegendereza bulungi Lubaga yasinze okuvaamu abayomba weebale nnyo nti Lubaga omulaba
first of all kati kankutwale ku kino nti waliwo ekibadde kigenda mu maaso oba oli awo ekibiina kye kibadde tekimanyi. Lubaga yali buli muntu abadde ne ttiimu ye. Waliwo ttiimu Mbeeraze, waliwo ttiimu Aloysius, waliwo ttiimu Buwembo wali nga bakyanoonya bululu obwa MP. Kati ng'oli okulaba nga ttiimu Aloysius ng'okolagana oba ne bw'oba yakusanze oyogera bwogezi ne Buwembo oba omuntu yenna ng'ali mu ttiimu Buwembo, it is a problem. Onfuna bulungi? So ekyo kye kireese gundi ennene nnyo. Simanyi oba n'ekibiina kikimanyi. For Lubaga's case I don't know. Onfuna bulungi? Nti kaakati bano bagenze ne bakola gundi lisite ye yakolebwa. In fact bino ebintu byonna I know Mayor Mwali mu kintu kino ekyerubaga. Okitegeera? Nti bo baagala abantu who are yes to them but they will not go with the people, like for example us abavaayo okwogera ku nsonga bwe ziti nti eziruma eggwanga, someone who is talkative, someone who will come out and say no, I think this is not right. Onfuna bulungi? Kati Mbeeraze bw'aba takolagana ne Buwembo, there is no way agenda ku recommending omuntu abadde mu ttiimu Buwembo. Onfuna bulungi? Pacho genze muno mwatu no okuyingira eyo team nze no nali manyi nga bw'oyinza okugamba nti no ndaba bano be balina vibe, they have the ground every day, they tuli babeera ne activities nga babeera mu bantu buli kaseera nga I think this is the right gundi, let me what, because nali siraba Aloysius anywhere, I don't see him anywhere, but I should join maybe his team, and you know it is the vibrant team I saw on ground nti buli kaseera mulaba ina activities. So I was like, you know, I think Kambegatteko nze nno nga mmanyi fenna we are for the cause of what, ekibiina. Okitegeera? Naye bwe ntandika obeera na activities nabo because bamanyi ndi munnamawulire nkola activity ne tuzitimbatimba ate abanene abamu ne batandika. How would you join such a team? Buwembo alwana gundi, Buwembo ayagala ekifo kya gundi, naye ng'ate bakugamba ayagala ekifo kya gundi, bo bennyini be baavaayo ne batugamba mwesimbewo we mba mulaba nga naawe osobola. Amaloboozi nga gava mu Lubaga nga gava ku secretariat. Anti bibiri bya njawulo. Aruna Nsibuka yasooka okuŋŋamba lwaki oyingira mu ttiimu eyo. Aruna weewa. Aruna Nsibuka is a registrar here. Era be basinze okukola be mu Lubaga South. Ye registrar wa Lubaga. So Aruna oyo emabega kaawo abantu bagenda ku kitebo nga bagenze mujjamu obwesige something like nga basitula base oba abagenda nze saalimu. So mu bantu abo okugenda ne bagenda ku kitebe ne ba meeting, I think Rovanzi y'omu ku baatula mu kakiiko ka EMC ak'ebyokulonda. So mu bantu abo nga bagenda okwemulugunya nga bagamba tebaagala registrar liko. Registrar akwata ssente, believingira nnyo mu kukwata ssente and what have you. Okitegeera? Ate nga nange bwe nali nzija waaliwo ebizibu ebyaliwo bwe naleeta intention yange nti njagala kwesimba, those were like 3 years back. Nina be nagibuulirako kati bwe baategeera nti I'm coming against the incumbent aliko ne batandika okukola ki okundiscouraginga. Haruna kennyini oyo Nsibuka registrar n'aŋŋamba bw'oba tolina $2 tojja kukola ki? Yakiŋŋamba twali tutudde na ku Georgina Gardens ku butebe obuddugavu obufeesinze eri abaana gye bazannyira. That is where we sat with him in that meeting. Okiraba? N'aŋŋamba oba kansala, you really need money. Biki ne mubuuza money for what? Because me I thought maybe kukuba bipana. N'agamba no. Era ojja kwetaagamu kasente like 20 million and above. Kati ekyo tukituukako tutya ekya 20 million. Nti nze nali discouraged we baalaba nti nina gwe nagambako, actually nagamba Aloysius kuba akalulu akawedde nali nkola ku KTV nze namukolera campaign zonna. Okitegeera? Kati time wejja mugamba naye omanyi nti njagala, I feel like I think this gundi ekifo kino nkikola ki? N'abaako omuntu gwampa. Kati omuntu gwe yampa by then yali PA we mpulira nti kati baatabuka, I don't know oba bituufu. So nga mpa omusajja bamuyita Yusufu Buwembo. Kati Yusufu Buwembo nga yebbawo omukyala ate nze gwe njagala okukola ki? Okuyingira mu kifo kye. Are you getting my point?
kati muna omusajja nga mpita nga tutuula awo hotel oba bagita Buffalo nga kabuusu awo bagita I think Buffalo omusajja nga mpita nga ngamba how comes oyagala kujja mu ntebe eyo eyo entebe ya Leeya omanyi Leeya bakwatagana simanyi naani Katumba naani so kakati eyo team tosobola gikola ki girwana kubanga they are organized they have done for the people bakoledde abantu naye nga mu butuufu tebalina kye bakoze eki kye bakoze mu bantu nga tebakoledde bantu nze nkola activities nyingi era nze abantu eyo Nalukolongo because obululu bwa Nalukolongo bukolebwa Wakaliga A Wakaliga B Nalukolongo awo mazida awo wonna awo ebifo nga biringa bisatu ebikola akalulu ke Lubaga Parish so ebifo ebyo kasita bakutegeera obulungi awalala wonna ne wotanoonya kalulu kuba eri ku kyaki bikomera by'abantu weli ugwa mu bikomera kusaba kalulu no so omusajja oyo naŋŋamba kakati n'ekirala me what I can do badde nkusaba ogende mu kifo ekirala ekyalo eyo okireke oli omusajja nga ye tamanyi nti oli mukyala we okitegera so nembeera discourage naye nayogerako ku bya ssente nagaa naye nsobola okuwa omuntu gw'osobola okukola ki okwogera naye n'antuuka n'okungamba naye bw'oba tofaayo olaba otya bwe mba nkupangidde n'oggira mu NRM can imagine oyo muntu ayagaliza ekibiina so mbaako gwe nnyumiza angamba genda obinyumize registra nga bwe yabikugambye byonna okitegeera ngenda ntuulamu ne registra tutuula ku Georgina ajjira mu mmotoka y'enjeru Noah twogere it was when I think yes having a one-on-one really for some good time era ebintu byetaagamu ssente tojja bisaba pacho nga tolina ssente biki konze sene nga mmeka ozanga awo wootutte ako katono naye 5 ye ssente ziba nnyingiko biki nti ojja kwetaagamu ssente era miliyoni nga 2 otegeera bipande and what have you biki n'abimbalirabaliramu kaawo omugamba kale so munnange nze nkomawo ntandika okukola neeyongera n'okukola messages zange ez'enkyukakyuka ku platforms zonna ng'era bwe nnali mbivaamuko ŋŋamba we am I going to get the 20M ezaawamu cash nzije nkole ki kati bambi muno mwe tukyaza abagenyi Habibu comes appears we tukolera ne tunyumyamuko nange apakyo walina ground ki ekyabaawo nagenda okulaba nti wali olesa amaanyi mangi nnyo ground nga buli omu ayogera bannange olwo omukazi bannange ki ekyatuukawo nemunyumiza ne mugamba munnange nze nabivaamu naddako eko emabega olw'ensonga I don't have the 20 million bangamba I should have like 20 million shillings okubeera mu kalulu obulungi and compete with my fellow people opponents nagamba nedda komawo tukwatagane nze nina ttiimu yange nange ndi mu kunoonyaako obwa MP kuliko Kulusumu anoonya LC5 kuliko Zubeida anoonya kino kuliko Noona anoonya kiri kuliko Fahadi nga kuliko bafutsoli bambi bangi naye ate gwe omulwanyi gw'otidde komawo mu kintu kino tujja kugatanga amaanyi gaffe tukolenga activities n'enzira bambi yampana obuvumu obukomawo muki naye nga nno nasigala nkola messages zange ez'enkyukakyuka so tukomawo tutandika okutambuza bulungi nnyo ekintu kino mpaka we yafunira bwaki national mobilizer fene tusigala era eno ku ground nga tukola ki nga ffe tukyakola nga ttiimu kitegeera era nze nabadde ndowooza nti ku nsonga z'erubaga Mr. Buwemba was going to be the right person to be asked tuleetaani wano tuleete wani ku 5 ani azannyawo ttiimu yammwe ani yafunye kaadi ani ataafunye tewali yafunyeemu ttiimu ya Buwembo yonna ate nga ye ttiimu ebadde esinga ground tewali yafunyeemu kaadi kakati wobadde oyagala ani yafunyewo kaadi mukyala bamwita Nabachwa abaddewo tebaamuwadde abaddewo be bano abalonda kansala be bano abalonda sipiika wa NRM ate ne bagenda ewa Galuge ewa Salimu Sale beba ababadde bakolagana ne Mwami Museveni abali ya ssente za gavumenti ye tebaamuddiza kati what are your complaints with the person gwe bawadde card omuntu gwe bawadde card 1 tubadde nga tumuyita mu activities z'ekibiina nga talina walabikira nga newe muyita kuba alina essomero nti she's a teacher nti abadde nga bize nnyo ali bize nnyo ku ssomero se twamuyitanga several times ne Mwami Buwemba anjulira ne Emma Owomundeba oyo chairman Elsie naye nga kansala era naye anjulira kuba be baali ba head baffe nga buli wabeera activity tulina group nga they would what
naye gundi tali serious mu byekibiina ddala anaasobola okukola bino ebintu nga buli lwe tumuyita tajja oba nfuna bulungi kyomuvunaana butabeera mu activities za party atalina budde bwa activities za party and then ne ku ground takola ki naye nga alina essomero mu kitundu ayinza obutaba ku ground alina essomero liri mu Nabunnya ayinza okuba ali ku ground awo nga ku Nabunnya waakolera bino ebintu byanjawulo tosobola wakati ne bw'otambula n'obuuzamu abantu nga 5 gundi yaani bajja kuuza yaani kale babodaboda n'ebiboozibozi ate babeera bamanyi ensonga zonna kati babuuzeeko ajja kuga tumanyi kino kifuutsolya kino kipakyo okitegeera ti ne bwogenda mu ghetto zaawo abatamiivu I've been on ground and I'm still on ground okitegeera so olina ekibuuzo ky'ombuuzizza awonte ng'ekyoyo omukyala ng'ogamba nti no byemuvunaana byemuvunaana yes ate n'ekirala kikino olunaku lwa vetting twavetingibwa ssaawa 3 n'eddakiika 6 nzijjukira bulungi nnyo ez'ekiro naye nga twabaddewo okuva 8 am omukyala bamuta Kiyingi ye yasookayo ne kuddako oyo gwe bawadde kaadi ne kuddako nze ne kuddako ba incumbents babiri be baasembyayo kubanga bo baali bababuza ebintu bingi ensonga eyabaviirako ensonga zaabwe zaali nnyingi balinayo ebizibu byabwe bambi kati ndoza ne basembyayo bo ababiri kati nze ngenda okufuluma nga nva mu vetting room zaali dakiika nga 16 eziyise ku ssaawa 3 musanga wansi omukyala nga paki okonze wanje nga mubuuza obadde ki ng'alinga akaabavaamu n'amazina mu maaso n'abacwawo yes nga ngamba munnange ngenze ne neeyanjulira omukyalo because you'd reach and ne weeyanjula n'otandika okweyogerako okitegeera so nangamba mweyanjulidde nti ndi musomesa naye omukyala ambuuzizza ebintu bizibu nnyo nga mbadde nina okusooka okudda mu dictionary mbikebere ekyamaanyi vetting yeegaanye ekyamazima ebibuuzo bye bibadde bikambwe nnyo mbigudde ye mundowooza ye n'agamba nti bibadde bizibu nnyo nga nina okusooka kufuna dictionary nejjusiza na lwaki mweyanjulidde nti ndi musomesa n'alyogedde bwogezi mannya gange ebyobusomesa bye yamubuuza yawulira nga bimukaluubiridde yes yawulira nga bimukaluubiridde okitegeera ninga okitegeera ate kati kwegamba ng'olabira ddala yeeralike nti omuntu senga yabadde yamaliza vetting nti yali badde addaka kuba twali tusiibyewo nga buli muntu yeeyuna nti waamalira akole ki naye nga bambi buli ate n'akinyumiza buli muntu era ne bwogende nalukolonga eyo nze nagenda otuukayo nga bantu bagamba gundi mbu byamukoze bwebinibweti yazze wano nga buli omu wano amunyumyako okitegeera nga yemboozi eriwo nga abantu bamunyumyako ebirwaya niŋŋamba naye oba oli awo basenga yakisirikidde n'agenda bugenzi ewuwe nga talina gwakigambyeko nekisigala mu ye okitegeera nti ng'akulaga nti vetting ekoze eki kyokka nga neeno ground takola ki kaakati kyavudde ku ki ebintu okukyuka ebibuuzo bye baamubuuza ebyobusomesa si bya bukulembeze naye ye yatiira weerere ng'ebyobukulembeze yabiddamu kati awo nga tuvuddewo njagala tutunule ku nsonga y'omutima gw'ekibiina mulimu abantu babiri waliwo bapakyo abaagenze ku mutimbagano mulimu abaakutte ebipande mulimu abaakoze press conference nga beemulukunya mulimu abannammwe abagambibwa nti ate bo baakukitebe na nnyo abammiddwa kaadi ng'ensero zabandi badde bagifuna okuliko Dennis Ssennono kuliko bamadaada nga bo baataddeyo obubaka nga bakituufu balaga obulungi babikola ki naye nga bagamba ekibiina kakikulembere bagamba nti mmwe kyeka ekyabaleeta byali bifu kubanga singa ekibiina kye mwali mukyagala ekisooka lwakakiiko akaateereddwawo kosobola okutwala mu complaint yo ekibuuzo nti complaint ku wiikendi mwakijjewo okulowooza nti complaint zammwe tezijja kuwulirwa ng'ate na wiikendi nga akakiiko tekakola nga musobola kutwala kusubmitinga busubmitinzi forms za complaininga anti abakola ebintu ebyo bantu era abantu be bakola lisiti eyo si bwe guli
So how sure are you nti oli ogenda kutwalayo ebyo ebintu ddala mu butuufu? Like maybe some people are complaining nga badde balowooza nti being a weekend tebagenda funa ki time okuwulirwa. That is one. Two, mukama waffe yatugamba ti nno kamera ebeere ki kyakulwanisa kyo si bwe guli kamera yo oba essimu yo okitegeera ti abaavuddeyo okwogera tebaavuddeyo okwogera mbu lwakuba balwanisa kibiina. Njagala kwogerako eri bannaffe bannankyukakyuka bonna. For us we are not bigger than the party. Me, I'm not bigger than the party. Naye ne party erina okumanya nti nno naffe abantu abali eno tutegeera senga yabadde muntu omu paci eyavuddeyo baligana paci alwana ki alwana ekibiina oba ayagala kifo oba ayagala kiki okitegeera. Naye problem tesobola kubeera buli wamu. Nze nabadde ku kitebe yesterday nasanze Honorable Betty Nambooze ng'asitudde avuze emmotoka ye azze ku kitebe nga naye ensonga y'emu emuleese abantu b'amanyi abali ku ground emukono si be baafunye eki kati era nze kati lwakuba bo tebannaba kujja ku gundi si be baafunye gundi otegeera. Kati ne Honorable Sebuufu yabaddeyo nga naye azze nti abantu betumanye bulijjo abakola ennyo bano ye baavudde nga tetumanyi you know. Akale kibuuzo Honorable Betty bwe yazze yakoze atya? Dr. Hildaman gyali nze namuleseeyo nga naye alinako ku meeting abali n'ayita mu makubo amaki amalambulukufu nti bino ebintu bya kaadi kati bino birowoozo ne bwenaalemu abantu gye baakubya n'emiggo nga what you do you submit in your formal complaint eri tribunal ekoze eki gye balondawo you wait tribunal kyegenda okuddamu. Of course bw'owulira nga tribunal toli mumativu then nolangira ekikola ki. Should I ask you a question? Abali mu NRM, most of them, did they come and complain before or after? They complained after nga kadi egana. No. Waliwo abatandikirawo nga bakulaga nti they are telling you si bamativu ne byabaddewo. Take an example of what happened to Theodore Ssekikubo. And tutunuye gundi yonna nga bwe badde process yonna eya primaries za NRM. Do you want to tell me nti abantu baavaayo ne boogera nga bamaze kusooka kutwalayo mpapula mu tribunal basooka kulaga butali bumativu bwabwe? Onfuna bulungi nnyo. Then afterwards, because omuntu awalina commentingako mukulu deputy speaker namulabye mukulu Tayeebwa nga gamba bannange kigenda mu maaso sikitegeera. Is this what has been happening? This is lwaki tebasoose kulinda gamba nti no tribunal and what have you. Otegeera bw'aba naye asobola okusooka okuvaayo okukola ki nti abantu baalabidde ddala. Omanyi ekiruma abantu lwaki baavuddeyo? Ekisinga ottuluma nti Mwami Museveni akalulu kano yakamaze dda with like 80%. Mbuuza lwaki? Nti baddidde abantu abanafu ennyo abatalina maanyi be bawadde kaadi ezo. Kati awo ekiruma Munnayuganda n'abuuza bano abantu abateesegana amannya bakolera ani? Could they be working with the government eno nti bakolagana ne bali bagamba nti mutuleetere abantu abanafu ennyo nti bali bayiseewo buyise ebyabwe? Nti tekibadde nti sijja kwogera nti awange wokka. No. Nti ebifo ebisinga okutta omuntu oba oli abadde tabeera nawo ne bamuleta from nowhere, people asking ye yaani. Meet our passionate creator, ready to bring ideas to life at Truth Design Academy. From mastering graphic design to creating stunning visuals, this is where creativity begins. But design is just the start. Lights, camera, action. Exploring the world of filmmaking is just as exciting. With hands-on experience, every challenge turns into a learning opportunity and success is just a step away. At Truth Design Academy, we offer courses in graphic design, film production, digital marketing, website design, 3D animation, and photography, including drone technology. Your creative journey starts here. Enroll today and turn your passion into a profession.
Muna Herbal Mouthwash weegendereza agabbi obutakuguza bicupuli bya ddagala erigenda okukulaza n'okkuggyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu famasi ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa Muna bamulese awo nti yaweereddwa kaadi yaawo. Kakati ebbaluwa wagiwandiise yo? Ebbaluwa nagiwandiise, but it was received and I lodged in my complaint yesterday. I talked to them. Yes. Ne bakugamba batya? They said they will look into our matters and call because olekawo ennamba. Yes. Okay. Kale kakati njagala tudde ku nsonga still nga tukyali mu nsonga eya kaadi ebigenda mu maaso. Olowooza bw'obanga pakyagamba nti alina amaanyi nga ne ku ground kwali tulabye kuba independent abawangula kyekimalamu abantu bavuddeyo okwogera kuba balowooza maybe his excellency tabiraba bali muvuga speeding ensonga ezimu takola ki kubanga ensonga za Lubaga yali yatusuubiza ye yagenda ozikwatako tiketi z'erubaga n'ez'ewakiso nga lwaki abakansalazi balondebwa abantu b'erubaga babeesiga ne babawa offices ne batuuka ku division ne balonda sipiika nga waki nga wa NRM era okkiriza nti owuwo gwali weesimbyeko teyakomyewo kitegeeza ensonga yakoleddwa okitegeera kaakati waliyo abaakomyewo kaakati abo bo abaakomyewo ng'ate eggulo limu gundi yali yakwogera omwogezi w'ekibiina mu Fumbiro n'agamba deputy spokesperson n'agamba bonna ab'erubaga teri agenda komba ku ki wayitawo ennaku nga bbiri kaadi ne zifuluma nga kuliko abakomeddewo kati abo bo bayita mu criteria ki waliyo Nabukalo waliyo Katabira Yusufu ng'ate oyo yawa n'obujulizi nga nze naziridde namulonze okitegeera nti kakati twebuuzaako nti bano baakomyewo mu ngeri ki ebakomyawo mu kalulu eyabaweesezza ate kaadi nfuna bulungi nnyo kakati gwe mu nsonga zo ze nalabyeko zoowa oyogera ku sacrifices z'okoledde pate mwabaddemu n'okutuuka okugoba ku mulimu nengerako mu comment section nga abantu bagamba ye ffe twali tulowooza nti bulijjo ebimu kyankalanye ne pasita bizibu byenga yo omuntu eyo nayo yali struggle eriwa kuba bwadde olina wagambidde nti ne batuuka n'okungoba ku mulimu lwakuba mpaana Bobi Wine nga bagamba nti tubadde tulowooza nti ezo ebeera relationship wali okikola professionally nti wamwogerako wali olina omumwogerako awo kati bagamba nti kitegeeza nti obanga wagoba ku mulimu nga yo being unprofessional ate tegufuuka musango nsonga y'ono oyagala akuwa kaadi kubanga you fail to be professional at your workplace. Ate who is more professional kati ever since I left that program kuliko a professional person yali azze mu bigere ebyange kuliko show it kuliko omukazi eyali azze mu bigere ebyange mu eyo morning show njakalonzire musaimu morning show ya TV eyo kuva lwe nagivaako kuliko omukazi yali agizzeeko ng'akola nga bwe nali nkola gwe baleetawo era mwamulaba yoyo aliyo okitegeera so ekyange kiri nti kubanga baatuga his excellency ye kennyini yagamba this time round baagala people who have been nga balina attachment with ekibiina okoledde kyekibiina nga kyekino kituzibono nnyo mu bannaffe aba NRM era ensonga yali ekaabya Kadaga ng'agamba how comes omuntu who has not done anything mu party I've been in the party for 10 years I'm sorry to use gundi NRM as a word but tuyigira ku bintu ebyo okukola ki okukola certain things nti nze nina abantu nga nnyinza okubanga politically we don't support the same party naye ng'avaamu ebintu ebirungi ate ne mwagala ne bw'aba ali mu NRM nga ndaba nti avaamu ebigambo ebirungi mba mwagala okitegeera so kakati bw'abanga ye kennyini yavaayo naga ku luno omulundi gumu tugenda tunuulira nnyo abantu ababadde bakolera ekibiina abantu abazze babeerawo mu kibiina abandi babadde bakuze bakola kyotegeera ti kakati when we look at that thing era n'avaayo n'akugamba bw'oba obadde omanyi nti olina ebintu bingi by'okolera ekibiina ffe tetubamanyi yonna gye muli naye you can come out and show your interests
okitegeera ne mujja bangi ne tujja okitegeera mwesanga mu kifo kuliko ng'abantu basatu abadde bakolera ekibiina nga baagala ekifo kimu so kakati I think nze naalirowoozeza si njogera kyange nga nze ekyakolebwa wali eri ewabagundi I think was the best that omuntu avaawo nga ddala agamba bambuza ekibuuzo naye kinneme bannalukoola I think would have been the best. Ekisinza disappointing abantu nti ground gye bagamba bagenda kujja nakati abantu nno bakyabalinze ku ground ane ground nene bayinza okujjako mu zooni nga bbiri anti kaakati abantu kale senga bajja naye bannene wabaawo n'agamba nti bannange bano abantu bayiseemu batubuzaayo ku bibuuzo ne wabaayo n'omuntu omukale akyogerako nga si Lubaga yokka nga buli muntu abalinze nakati bo abalonzi baffe batubuuza naye be mwagamba bajja nga tetuwulirangayo muntu anti kati nakyo tukirowoozeeko nti abajja ku ground bajjanga baani ekyo mwali mukirowoozezaako nti abajja okubuuza abantu bajjanga baani mwali mukyebuuzizzaako anti omuntu ajja ku ground era talina kujja kwennyonnyolako nti nze nzize kukola survey no ate yeba ti si survey okitegeera gwawo bugwi kati nze mba ndowooza awantu wootalina kubuusa maaso ze stages za bodaboda bwe ndowooza kuba zibeerako abantu bangi abantu mu butale onfuna bulungi oyinza gendako ne ng'ovudde ku butale ovudde ku bantu abo aba bodaboda ne polling stations obuuzaako nti bannaye Nalukolongo wano balonderako wa nobuuza bannaye akalulu ka gundi ofunako abantu abo bonyumya like onyumya naye nga you're getting what your information from them okitegeera n'obuuza bannange obululu bukolebwa wannawa mu area eno n'ogira ki n'obuuzaako n'ofunayoko ku bazeeyi nga 2 3 4 n'obabuuzaako aba middle age awo nabo n'obabuuzaako n'abavubuka n'ogendako ku zigeto okitegeera nti n'ofunako ko gundiyo n'ogireeta eyo survey kyesimanyi oba that is how it was made I don't know baba briefing engeri gye bajja ku ground namwe temumanyi we don't know the way they come on ground basobola okujja ku ground ng'aba Ipsos ne bakubuuza erubagaani gw'oyinza okuwa kubwa MP ne bagatiramu n'ONRM olowooza kuba Nuupu baliwo abasinga amaanyi ne bamaani batambula ne bagenda nga mulinda bambadde saati za Nuupu kujja kukola nze survey mba nkimanyi kuba ebbanga limaze mu mawulire nkimanyi ne Ipsos yabitukolanga ng'egenda ku ground nenoonya radio esinga okuwulizibwa fact that time byalinga biseera bya radio kyegera so nga you have to kuteekamu nnyo input okulaba nti obeera one of the people abakoze eki kati ekyo kyogambye nti no people maybe baali banoonya bifo no twali tetunoonya bifo nze nga nze omu cause Simon kusinziira nga bwondaba n'ebitabo byange mbirina ebitonotono I don't think I would go for LC3 it's a very small thing naye ekyasinga okundeetawo awo ng'aliyo takoledde bantu otuuka n'abantu abantu ne babuuza kozi ani gwe twalonda ng'ate byonna they end up nga bavuma His Excellency Robert Kyagulanyi nga kwegamba bavuma ekibiina nga batandise okyogerera ebintu NUP naye tudisappointi nze nabo betwalonda ne tubateekayo tetwaddamu nabbalabako tebatukoledde kasasira atutta amazzi okyegeera nti baali badde babafiiringako omuntu wongo omufiiringa otya gwe wateekayo okuteeseza ng'ateesa si bwe guli ti era naawe osanyuka nnyo naye tolirabako oba gino emyaka gigenza okuggwako nga sirabyeko nti oba eriyo kansala ku TV yonna nti bamulaze kyoba kale BBS ebadde esoma amawulire si yesinga okumpi awo ne division tiwabadde agundi bakansalazi bano n'obalaba nga bakoze eki nga balina ensonga gye bagamba nti bannaye ku luno we've raised kansala gundi ayogera ku nsonga eno n'eno yeruma bannalubaga okitegeera kale kakati nga mbuuza okumaliza ensonga eyo singa taba pacho kubanga ennume tekuleemu singa teyabadde pacho mundowooza yandibadde ani kale afuna kaadi eyo senga leya yali nga teyagenda gundi oyo incumbent abadde akozeeyoko ku buntuntu ku gundi kale alina bye yakolako kko lwakuba kale bambi ayinza okuba tayiri mu gundi ya bukulembeze nnyo
kuba alabika bamuleeta tanaba kugira nnyo okuyingira mu gundi y'obukulembeze okitegeera oba ntegeerekese katugambe nti leeya yali yakola ensobi kati mubadde mubameka mu kamyufu ako twali 5 kumu abana abadde baagala okujjayo incumbent singa sigwe yandibadde ano ku bana abadde baagala okujjayo incumbent bali 2 kati kitegeeza tuba tusigala 3 kuba zooni kati baazigatta then the incumbents had to be now 2 kitegedde kati ababadde batali ba incumbents the incoming ones was kwaliko nze and then Nabachwa and then Mukyala Kirinnya ne mu Lubaga yavaamu dda ndowooza lwawulidde nti gundi n'agamba kanzireyo nkole ki era ng'abantu abamu bwe babadde bazze babikola nti yabeerako egindi naga kanzire pangiseyo akayumba nkomewo mu kagongo babagjeeko bo bonna baalonda baalonda sipiika wa NRM nti omukyalo ono ekyamazima tabadde nnyo active mu bintu by'ekibiina nga bwe batutunuulira kuba bagamba nga batugamba ebyo byonna bigattako kiringa bw'ogamba nti ngenda fumba enva ekyennyanja nga weetaaga ingredients zonna carrots obutungulu nnyaanya na biki byonna okuwoomesa ki so kakati nga bw'obeera ne obutungulu bwokka n'ennyaanya era of course wabeera ekibulamu oba akatungulu kokka wabeeramu gundi ebulamu so kibadde kibulamu mukko kino ekintu Simonze tekyanguddeko bugwe naye nabadde njagala ku provinga oba to disprove what I had heard like some 3 weeks back nga nze baŋŋamba nti n'ekifo kyo ng'ate ayogera registrar kennyini yaŋŋamba ekifo kyo pakyo gwe totobaayo nasuubirya kaadi yiya birala kubanga ekifo kyo baalagidde nfuna bulungi bino mbyogera sitya registrar wankubi twayogera mu kkono ŋŋamba ekifo kyo baalagidde naye nga ne registrar tannaŋŋamba nasooka ne ndaba shows nga obuntu nga butambula Kwezi omumanyi Kwezi Robinson yalina be yakyazaako abantu nga 3 nga ne Luswa kwali ne bagamba oyo pakyo yaganye owaayo ekiwojjolo bawawulirako eyo story kiwojjolo something like that era kaadi takola ki tagirina Kanso Nsubuga naye era ng'ali ku gundi eyo kwennyini okwa Kwezi okwo ne baalimu muno era balina abantu be boogera nabo eyo pakyo taba nasuubi pakyo talina kaadi nze nina bwe nayogedde naye yagambye kaadi yaawo bagenda giwa gundi olwa ABCD okitegeera naye kati nga confirminga real confirmation ejja nga njogedde ne registrar Haruna yaŋŋamba pakyo tolinaayo kaadi era kola yiya birala baatulagidde kaadi ne meeya yabadde tagirinaako simanyi kyagamba nga bamugambye teekako erinnya lino naye ng'ate gundi ye yalagidde agaliwo essaawa zino omukyala wali we tubadde eyakuddira mu bigere ku salt oli omu ku bakandidate abakyasinze bwe tuba nga tugenda mu postmortem kwani gwasinze okuba gwomu ku bakyasinze okuba wandoza ali okubanga boosi we kakati omulimu gwe gumu gwamukubizza and people have come up with different reactions. Personally, I'm not in support of violence. Lwansonga nti bwefuuka ey'olukale naawe osobola okukubibwamu yes ate notasobola kuvaayo okuvumira kikoleddwako however nyinza simuwagira kyamukubizza okumukuba personally I don't support it lwansonga nti abantu balina obuyinza mu Uganda bangi President bwalamu buyinza abantu bangi abafuna omukisa gw'obuyinza kitegeeza nti abantu bajja kukubanga abantu omuntu asanga kipa kyakusanga galamize omuntu akusanga galamize wabirabye byakusanzeewa akatambi nkalabye ku makya because yesterday nabadde up and down nabadde n'emikolo nabadde nabiki so I came back home a bit tired kalabye ku makya but I would just say it's not right okubanga bamukuba omuntu yenna bw'oba olina naye issues kale nkimanyi nti oba oluusi people feel they won't be heard onfuna bulungi kati maybe eyamukubye yalowoozezza
kamukubire wano kiggwe kubanga ne bwe namutwala awantu sijja kusinga musango something okitegeera kubanga ngo yadagala nayina ngamba nti ekizibu kye tulina nti abantu gye banaakoma okubanga tebakyaloopwa abantu bagenda atandika okunoonya engeri endala kaakati that is what oyo kye yalowoozeza ndowooza naye n'agamba bwe naagenda gende tebajja kumpuliriza bajja kumpanvuya mukomewo luno mukomewo okitegeera kati ye n'alowooza kakikolera awo kiggwe yeemaleko obusungu oba but I think the law lwakuba ne law gye twogerako Uganda law tekoledde bantu bulungi naddala omuntu nga tayinaamu naddala omuntu wa wansi naddala omuntu atalina bajjenero naddala omuntu atakola ki kyova olaba people are taking it in their hands which is wrong I don't really era abaakoze ekikola ekyo tekyabadde kirungi era tekiraga bugunjufu era nze simanyi ani oyo yeyakubye ye nammeere kati bonna they belong to NRM ate bonna banene ate bonna balina abanene kati bondoze ensonga yawe basobola ogimaliriza naye ekyokuba full figure I don't think it's the solution I think there are better ways of handling things basobola okutuula nga babaddiŋŋanako twagiraba balina gye beesanga ne baawukana n'addamu naddiŋŋana naye ne muukana akalulu kake babaddemu iseeke bona badde ttiimu emukalangwa mpozi nze kyensobola okugamba full figure kuba mukazi munnange ate kyemmanyi muzadde tulina abaana bato abaana abo batwetaaga nnyo olumu tuleke kukola bintu nga tukyamuukiridde olwo sayidi emu full figure emabegakaawo ayina ekintu ayina bye yayogera about Kadaaga abasoga ne bavaayo nga banyiivu nnyo nga mu butuufu ne bw'otaba musoga akikukwatako ng'omuzadde nga mukyala ng'omuntu omukulu kale mu bukulembeze nga kale you know nti nalaba comments nze omanyi bwe ndaba ekintu nsooka nenziruka comments nga sinnaba nakumalayo video so people are really not happy nti ne bw'obanga olina omuntu gw'oyagala oba olina gw'otayagala oba kwegamba let us mbe ebimu we shouldn't be so over excited kubanga kaakati when you make very many enemies tosobola kumanya bw'ofuna ekizibu kati ye ekyamuyambye nti bano bamukubye emisana nga abalaba ne bamurekodinga ti abo bakulaga nti nabo they have what they are what ekigendererwa kyabwe nti kulaga nti osobola okukubwa yes nti kaakati olaba tukikoze emisana how about ekiro ng'otambudde eka nga tolina ki nga tolina bantu nti ate bakulagidde ddala nti basobola okukuba so nze ŋŋamba nti tukendeezeeko ku bigambo oluusi bibeereko bitonotono ebimu tubireke nga biyite waliyo oluusi ebitatukwatako nnyo nogaa kino kankireke kiyite naye bw'oddaali n'ogamba ogwo omulambo ogutambula simanyi biki waliyo oli nga omuntu amwagala nga ne bw'onoomuvumira omuntu wootya ye amwagala amufiirako kitegeera so nze ŋŋamba nti ekikolwa ekyamukoleddwako si kirungi but ndowooza naye asunsulemukko ku bintu ebimu kuba omanyi bino ebintu by'okwogera omanyi we tuba tuwa amagezi twesiba ku sayidi eno ekuba tojja kukubirawo kati omukubirawo n'afiiraawo kuba yabadde nakumpi ne gundi kati senga yagudde wansi nakuba omutwe ku pavement singa ekyo kyamazima kibuuzo kikulu senga yakubye omutwe ku gundi awo wansi ate ye yakulaze nti tazza kubanga senga aba naye kuzza ate bali babadde basajja you can't fight men abakuzza oba ava kumuwa gundi nga teke yabadde y'amaanyi nnyo n'akubawo omutwe wansi senga oyo eyamukubye aliwa ssaawa zino lwakuba nti mpakyo nga tunagenda ku sayidi eyo okimanyi nti no mu kkomera eyo waliyo abali mu kkomera nga balina ebizimbe bye bazimba ebweru wakitto kiwulyako ng'ali mu kkomera nga bizinesi zitambula kola kitooto mumanyi kuweeyo omu bangi nekankuweeyo omu mbuna olumu alambula ndika naawe ng'avaayo mukomera najja n'alambula kati gwe nze nkubuulidde Uganda eno buli kimu kikola ki tokiwulirangako kampani zitambula bulungi buli kimu kikola ki really yes and there are many of them so kati kitegeezaayo kutegeeza nti okukuba omuntu kibi oba otegeera naye gwe bakuba asobola okufa kikukakatako nnyo okwerowoozaako nga bagenda okusiba tanneerowoozaako
kubanga to some people life moves on nga bali mu makomera. Yeah, But I'm getting your point. In the coffin, life has ended. Stops. Yes. Ekyokubiri, ekyazima nga tuvuddeko nti osobola okwogera ng'abawala, osobola okuba nga amaanyi okyagayina ng'abawala. Naye full figure akuze. Ti omubiri buli gye tukoma okukula. N'okunafuwa like. Ontegedde bulungi. Kati nalabye omusajja ng'akuba full figure omugere. Ngamba akuba n'abaako kyaseseetula. I understand Uganda yafuuse ya bugubi nnyo. Mu Uganda eno kati balofiti tebakyagitira kye bagifunamu. But ate olina naawe okumanya nti wadde nnyinza obuba nsobola okukikola naye ate siri myaka egyo. Egyo myaka gy'aba TikTok basobola okwekuba n'agenda ne yeenyiga and life moves on. So kati nze kyenteesa kye kiri ky'obaddeko nti full figure ensi tugitaddeko amaanyi mangi. Esobola kubeera muntu awagira kukuba full figure. Kubanga zino kamera abantu ebintu tebyerabira. So okuwagira leero n'enkya n'enfuna nga nkuba. Bagamba nti gwe olaba wagamba bakube gundi kati olaba naye bakubye. Nalaba ono omwana rest in peace yakafuwa no. Ndowooza wakati awo n'ebigambo byavaako n'ayogera. Abaana ne batandika okubaako ku video bibazza. So the public will never forget. So I don't support violence kuvayo kukuba muntu. Naye bano nze bagenda okusiba nze sibalinaako buzibu. Kubanga nze simanyi na kibeeyinula kukuba muntu basajja babiri ate nga and attacking a woman. Nga tonna batandika bbawa amagezi basajja balwana mukazi against one woman. Yes. Ekyo kale tukivuddeko tukkiriza balina obusungu bwabwe. Naye ate beerikodize n'okukola ki? Kigendererwa kyabadde kyaki? Ekigendererwa kyabadde kyaki? Who is there someone behind it? Katulabanga we are taking a lot of time okulowooza okugezaako okutuuka ku kituufu ng'ate gwe bakuba alina ekikolwa kimu ky'asobola okukola abantu kubajjako maanyi. So the full figure byonna okuvuma abantu ate omuntu wavuma omuntu obuyanga bambi amuweebudde nnyo. Abantu bavuma ebintu ebiruma balina abaana baabwe. Nze ekigambo kyeyanjogerako nali sikiwuliranga nako. Ate abantu ne bannwanira olutalo ng'ate nze sikoze eki. Ate ekigambo was too heavy even okuyisibwa ku mpewo ku TV and in the morning abaana babategeka genda mu masomero nze sinze yakiwulira. Naye oli yakiwulira ne kimuluma ate okusiga ne mubuuzayo ekyo kyangambye kyeki. Pacho. Don't even admire knowing the what? So tuli mutalo lwa Mongo na Kadaaga naye Mongo bwakwata omuze toyagala kuvuma. Lwaki oyagala okwefuna? Yes, yetavuma mukyalo oli. Bigambo bikola ki? Kubanga singa Mongo abadde asimbula n'ateekamu agagambo. Kyoba nti nze njagala nnyo singa mbadde muntu wa zi ttiimu nandibadde nnyo mu ttiimu ya Namyalo. Ye mukulembeze weeno waffe ku ground akyasinze. Owomugeto. Anti waleeta eggambo naawe n'okola ki? Nibagamba bonna baavumye. Tasemba nakyo. Kubanga mugamba yennyonyi enkulu eyigiriza ento ebikwatwako. Naye oli ku ttiimu ya Mongo. Ye bw'ajja yeewoomya. Amuyita mulamu. Kyokka ate gwe bodde. Mulamu lwaki towelcaminga mulamu? Mulamu nga toyagala mulamu. Mulamu ate kiki okyeera? Kati gwe babadde obuwi ssente ayakolera pinati ate gwe lwaki ovaayo n'owe mulaba otyo? Ekyokubiri nze kye nalabyemu okugatta okuvuma ennyo abawuwo ab'omunda. We are going to reach at the time nga full figure weetaaga justice. Naye nga mulayini omuli abalina okuwa justice mulimu bwe wavuma. Justice eyitirawo. Nga nammeere fayire ewedde weeri. Naye mu kkubo weeyina okuyita nga waliwo gwe wavuma n'agaana sijja kutambala mukazi oyo kamuleke n'afuna omukisa. Agamba nga kati ekifo ky'okukwata fayire eno ngyongereyo kangituwulire. Amanya Heron Mwanje. Tunja twogere ku email address. Abantu bangi bagenda okusaba visa nga talina email address. Era n'omugaso gwa email address gwe guliwa ng'omuntu ali mu kusaba visa. Email address ye ina kubeera yiyo gwe client gwe kennyini. N'obeera toyina email
gamba travel agent oyo agenda okukolerako akugulirewo email mu mannyago ku ssimu yo akuwe ne password yayo buli kimu obeere nga gwe akirinako obuvunaanyizibwa kubanga waliwo oluusi information embassy genza okusindikira nga mbutuufu omuntu omulala tagenda nga kati travel agent ng'oyo ayinza obutakugamba na kituufu kiriko. For example, oyinza okubeera nga ofunye rejection from the embassy nga bakumye visa oluusi n'atakugamba travel consultant oyo. Kati abantu abamu awo bakolera obufere n'ajjako omuntu ssente ng'oluusi bambi embassy yamudda naye nga olw'okuba nti talina kyamanyi kigenda mu maaso nga email baagisindikira oli gye yakozesa n'amaliriza ng'atandise kumusikako ssente kumuggyako ssente buli kaseera buli waayagalidde kuba bangi bakikola. musuubuzi munnange nawe walina ekirooto ky'okusuubulako e Dubai nenessanyu okukwanjulira banno ba Clarion Integrated Logistics Solutions abeesigika era abeesimbu mu kutambuza ebyamaguzi by'okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda nga biyita ku mazzi oba konnyonyi ku bbeeyi ejja mu nsawo yo. Twesige ku Clarion tukuyambeko okutuuka wotosobola kutuuka mu bwangu nga kagayise ku mazzi atwala ennaku 18 zokka ate eyakago atwala ennaku 3 zokka okutuukako ku woofiisi yo. Tusangibwa ku Diamond Trust Building omwaliiro gw'okuna akasenge 411 kati osobola okukola oda y'obutereevu ng'oyogerako ne Nankabirwa Sitera ku +271 582 58 79 oba ku WhatsApp ku +256 756 846 772 oba jangu butereevu ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Hamria Port Edeira mu Dubai. Clarion lw'okusaabaza ebyamaguzi byo mu bwesimbu okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda mu nnaku 18 zokka. Alisi wandisigadde ku opposition bo bavume kubanga bw'omala okuvuma mwami Kyagulanyi bw'omala okufuna obuzibu agenda kukubira ssimu ki tewali kati ye muvume bwe kibanga gwe that is the career you chose to take nyina aba gavumenti obavuma kati ogenda tukatayimu nga bakubuuza owuwo yaliwa olowooza tebabuuza dda nti oba owuwo yaliwa. Ekyokubiri ndowooza nze it is a prophecy. Osanga bandi kukoze ekisinga obunene nze ndowooza nti at this time ng'owummuddemu weefumintirize ku muntu omutuufu gwe wandyagadde okubeera oli maama mulungi ayagala abaana bo abakoleredde naye olowooza kinaanyuma okubanga babagamba bugambi nti mama yabalekera ekizimbe kino so nze ndowooza maybe the worst could come naddala mu time gye tugendamu the worst would come. So naye kusaidi y'abannammeere nammeere it is absurd. Naye nammeere lwaki si ye yavuddeyo okulwana ate bano ne balwana baavuma bo baavuma nammeere kuba waliwo ekitagatta bulungi because you men and you two how would you mugenda mutandika okwataakingawo omukazi. It is absurd okubanga in this generation ng'oli mukulembeze anoonya obukulembeze. By the way. Oli mukulembeze ate onoonya buki? Because yeesimbyewo wa Masaka? Ayagala Masaka City. Tosobola kubanga gwe wennyini gwaduumidde abasajja bagende bakuba omukazi. Omanyi bannayuganda obuzibu bwaffe bwe tulina obusungu butujja ku kituufu. Ekituufu kisigale nga kiki? Kituufu. Fuufiga ye yeetaaga okukyuka. Naye mukazi agwanidde kuyisibwa bw'atyo. Ate naye wadde ebigambo byabyogera bimenya emitima gy'abantu bingi. Naye talina gwe yali afaananyizza bw'atyo nga bwe bamufaananyiza. Awe bayinza obbayina emitima gy'abantu gy'afaananyizza bw'atyo. Naye kati senga for example engatte eyo yabadde n'ebisala n'efumita eriiso ly'omukazi n'erijjamu. Kuguluba n'ensi eno. Naye kale bannaye nze kyenteesa ensi tugiggyeko amaanyi. Ensi tugiggyeko amaanyi era ne Museveni atufunako obudde n'ayita ku express. Ensi aba agiggyeko amaanyi n'agamba tukambalekere ekkubo ly'entebe. Kubanga Museveni oyo omulaba alina amaanyi agagamba kati zonna muziyimirize nze njala kuyita ku entebe lodi nze pulezidenti. Naye ensi agiggyako amaanyi n'agamba kale kampite ku express. N'atwesonyiwa. So ensi tugiggyeko amaanyi. So pakyo njagala kukoleka katwesabiringane tulabe ekigenda okuba nga kiddako. Naye ndowooza awamu mwe Lubaga wabadde wasinga obuzibu awo
wa walala nalabyeko ndabye ne wa Hildaman eyo ne Hildaman naye jo yabaddeyo ku kitebe era nga naye kimuleese ensonga za kaadi agamba abantu abali ku ground bo be babadde manyi omuntu wabeera ne ground omanyi ulya ne gundi wabaddeyo activity gundi yakoze wali ne wali kwegamba mumanyagana nti ono yali ku ki nze kuba bakusose kola ndoza kubakedde simanyi naye nze navuddeyo ne mbaleka nga bakyaliyo naye nga nabo nsonga ye yabadde ekoze ki yabaleese so nze naalisabye ndowooza His Excellency Robert Kyagulanyi balayika waliyo ebintu ebimu ebiyitawo nga ye tabitegedde ndowooza ku ssaawa zino tewali kigenda kukyuka nnyo simanyi enewe naye kuba nze wali bagamba nti kale ebirumira byabaddemu the party is young ekyokubiri this is the first vetting process n'okulonda ba candidate nga secretariat kiri streamlined bwe kiti bagamba nti okenzi bizibu mu ebiri naye mujje tubeere mu party tutereeze so that mu gundi ezigenda okuddako bibeere better kuba nenaale muweeri it has been time kyekiri kye nagambye nti senga ssaawa zino bayita bonna abantu abalina okwemulugunya. Are you getting me? Then they talk to them. They get a way of talking to us. So and maybe tell us because kyekiri kye nagambye nti maybe abavuddeyo nabo okwogera they want audience. Nti kyandibadde ati si babayite ekavule boogere nammwe. Ekyo nakyo ndowooza kikulu nti alenzana n'ekirowoozo party card zino kituufu baazigabe mu ngaba gye baagabye naye olabye ekintu ekyabadde Gombe e Butambala abantu bayite mutuule wamu oba okitegeera nti president amaze okutongoza okugaba kaadi ku kitebe then kwata kaadi zino ziwa abakulu mu areas ezo abantu bonna bakole ki bayite bateeketeeke then kaadi esomwe okwavoidinga bino byonna ebyazze yenna and I think even ne Gondi yali esobola kutuula negamba naye bweba kuba wali abantu abamu abajja nga tebalinaako bantu babakikola ki ng'abantu baaliwo ne then they were kind of should I say diverted or ne babajjawo mu bifo ebyo yagamba kati wali abantu abazze nga bali bo unopposed tegera nga oliwe yagezaako okujja nti ayagala kifo kino nga agwedde ejini nga bamudivertidde ejini okyegera nti baali badde even these things was foreseen before ne bagamba ekifo kimu kiriko abantu 20 be bakisabye how come let's see how to what tukolinge bano abantu mangu ddala tulabe tubabuuze mu mwenna mufiiringa who is stronger oli yagamba kale tugambe nti kale tufuneyo ku amannya 3 tutunulye ani gwe tusobola backing up singa bino ebivuyo byonna ndoza tebyakoze eki okitegeera I'm not there like an advisor I don't advise the party I don't do what but I think kubanga waliwo ekifo kimu ng'olaba waliwo ekifo kimu kyaliko abantu 22 naye wapombi era byonna nga tumaliriza pacho mubadde bangi kituufu ate nga mukoze ebifaanagana mubadde bangi ate nga mukoze ebifaanagana but kiddayo eri olugemu bwakola ki then nga tumaliza akatale ke kakeekano there's this thing whereby bagamba nti nno dda mabega wooli yafunye kaadi ffenna kye twali badde twagala naye waliwo oli ogamba nti no kakati mu mbeera ng'eno ng'oli teyamatidde na bivuddeyo nga waliyo agamba kale singa kale wemba sinze ngifunye wakiri baali giwadde Simon onfuna bulungi omuntu oyo agenda kudda atya mabega wooli ng'ate alaba nti munafu kwegamba olowooza kino kireseewa abalonzi kimu kino byonna ebigenda mu maaso abalonzi babitunudde batya ebigenda mu maaso ekitebe bakitunudde kitya ebigenda mu maaso then kino kirekawa enkolagana ya bakandidates ababaddewo n'oyo gwe bawadde ddala bagenda kujja mabega w'oyo batambule naye kati bagambe nti kati tunoonya wiini yaffe nga bwe gubadde nti mulina okunoonya wiini mugireete ku mmeeza nti kakati singa bakola ekyo basooka bayisaamu gundi ne kaadi ne ziyoka zikola ki Muna Herbal Mouthwash weegendereza agabbe obutakuguza bicupuli by'eddagala erigenda okukulaza n'okkuggyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lye tusenyesa Muna